لله رب العالمين له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نحمده ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumtendereza n'amatenda amajjuvu amalungi agajja mu kitiibwa kye yoyo asinzibwa nga tetumugaseeko yasookawo so talina ntandikwa ate yajja okusembayo talina nkomerero. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku byonna byatugabirira mu byengera. Tumusaba atusaasire atusonyiwe atubikkirire ebyo bye tusobya ng'abaana Adamu. Asooka okusaasira n'emirembe kw'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyatuleetera eddiini y'Obusiraamu nga ye tiketi ejja otuyisaawo okutuuka mu kwesiima ku lunaku lw'enkomerero. Tuli mu mwaka ogw'omusanvu nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam amaze okufuna obwannabbi. Twalaba nti abamu ku baali bagenze e Habasha baakomawo mu mwaka ogwo gwennyini ogwokutaano kwe baali bagenze mu mwezi gwa Shawwal ne basanga e Makka ng'embeera si nnungi. Abamu baasalawo basigale mu Makka, abamu baasalawo baddeyo e Habasha. Ne tulaba n'okusiramuka kw'abasajja abo abanene ababiri Umar ne Hamza nabutya bwe baayongera ebbugumu mu daawa ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, n'addamu amaanyi n'atandika okukola daawa mu lujjudde. Naye Abakuraishi bwe balaba ebyo byonna tebaatuula, nabo baakasala obukodyo n'okusala amagezi butya bwe bakkakkanya Muhammad n'abantu be ne daawa ye. Baatuula olutuula ng'abanene b'omu Makka. Twagamba ekifo kye baatuulangamu baakiyitanga An-Nadwa, yalinga palamenti yaabwe. Baatuula ne baleeta ebiteeso ki kye baba bakolera Muhammad n'abagoberezi be abeeyongera buli kiseera. Ekiteeso ekyayitamu kyali kyakubaga kiwandiiko abantu bano babawaŋŋanguse oba basibire mu kiwonvu, bagiyita Shaib Bani Hashim. Baafuna ekifo kyali wakati w'ensozi bbiri. Ne bagamba Abasiraamu bonna tugenda bakuba tubagobe tubasibire mu kitundu ekyo, babateekeko olukomera lye tuyita social boycott. Bwe baba bapanga ekyokukola ekyo, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakitegeera. Yayitaayita mu Basiraamu n'abawa amagezi. Be yalaba nga tebajja kusobola mbeera ejja n'abagamba muddeyo Habasha nga bwe twalaba luli. So mu mwaka ogw'omusanvu ekibinja kinene nnyo nga bwe twagamba. Riwaaya ezimu zigamba abantu 1,000, endala zigamba 115 beekwatakwata ne baddamu ne basenguka ne baddayo Habasha. Bwe bagenda e Habasha, olwo nga bwe twagambye okusenguka tekwali kwangu kubanga baali bangi. Mu kusooka kwali kwangu kubanga baali 14, naye bali bangi balina okudduka nga abasajja bali tebabategedde, so baagendanga mu bubba era baasobola okusenguka ne bagenda. Ku mulundi ogwo Abakuraishi bwe bategeera nti abantu ba Muhammad badduse, ne bafuna ttiimu y'abasajja egenda ebalondoole nga bwe twalaba luli Amr ibn al-As ne munne bagenda okutuuka ku nnyanja oba ku lubalama ng'eryato ligenze, tebaasobola bafuna. Kati bano abaali mulimu bwe baagaana okugenda kuba mulimu be baakwata nga Saad ibn Abi Waqqas yayagala okudduka naye agende e Habasha ne bamunyweza, ne banne abalala tebaasobola kuva mu Makka. So mu mwaka ogw'omusanvu bali nga bamaze okudduka abadduka, Abakuraishi bazze ne pulaani ya kusibira Basiraamu ne Muhammad ne Banu Hashim bonna mu kiwonvu ekyo ekiri wakati w'ensozi bbiri. Baawandiika ekiwandiiko
eky'obulyazaamaanya ne bakiteekako emikono abamu ku bo, si nti bonna baali bakkiriziganyiza, naye yali abakulembera Abu Jahal. Mu kiwandiiko ekyo baatandika bagamba bismika rahma, baatandika n'erinnya lya Allah, bismika rahma, ne bateekamu bunud, ne bateekamu obuwaayo nga bwonna buli bukosa abasiraamu ne Banu Hashim, kubanga bagamba Muhammad n'abo bonna abamugoberedde, kitegeeza abasiraamu tugenda bateeka mu kkomera ze liyita kkomera hisar, baba bateeka mu kifo ne babasibiramu lyalinga kkomera, tetujja kubagulako ate nabo tetujja bakkiriza kutugulako, amakulu tetujja kusuubulagana nabo, tetubawasaamu nabo tetubawa baana baffe, tusazeewo oba tukutuddewo enkolagana wakati waffe nabo, bagende eyo balifiira eyo. Ate tebaateekako bbanga lye balimalayo, bwe tulyerowooza tulibaddiramu. Tebaakoma ku ekyo ne bagamba ne Banu Hashim bonna wadde si basiraamu. Lwaki? Kubanga tujjukire wali mu kusooka baateesa nti buli kika kirina okukola ku bantu baakyo abasiramusi. Banu Hashim mukole ku bammwe, Banu Tamimu nammwe bwe mutyo, Banu Makhzum nammwe bwe mutyo. Naye Banu Hashim nga bwe twalaba, Abu Talib yabayitamu n'abagamba tetusobola kukola kintu kya bulyazaamaanya bwe kiti ku muganda wammwe, mutabani wammwe Muhammad. Era baba babasindika mu lusenyi olwo, nga bwe tugambye baatwaliramu n'abatali basiraamu mu Banu Hashim nga babalanga ki? Mwagaana okukolagana naffe mu kutulugunya bannammwe abasiramusi, ate era mwagaana n'okutuwa Muhammad gwe twabasaba nti mumutuwe tumutte. N'olwekyo mu kubatwala mu kkomera, abasiraamu babatwala ne batwaliramu ne Banu Hashim muslimuhum wa kafiruhum, abasiraamu mu bo n'abaali batasiramusi. Abu Talib yakulembera ekibinja ekyo mu baali batasiramusi. Bw'atuuka eyo abagamba nti bannange, mulaba embeera gye batutuusizzaamu, naye mwenna mbasaba muteeke eriisa ejjogi ku Muhammad mu ngeri y'okumukuuma. Abu Talib taata we si musiraamu, naye abagamba mwenna muteeke eriisa ejjogi kwani? Ku Muhammad, tewabaawo amutuusaako akazibu konna. Era kigambibwa Abu Talib teyeebakanga kiro okuggyako ng'akyusiza position ya nabbi bwe yali asuze, n'amuteeka mu kifo ekirala n'ateekawo omuntu omulala mu kifo kye. So nabbi teyalina kifo kyankalakkalira kye yasulangamu nga bali mu myaka esatu gye baamalayo. Abu Talib yamekinganga sure nti afunayo omuntu ajje yeebake mu kifo kya nabbi yeebake ewalala. Abu Talib nga yakuuma mutabani we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kale ne weewuunya okufaayo kw'omusajja kwe yafaayo n'okulumirira kwe yalumirirwa. Tetuganye yali mutabani we, naye okuba nti ebyo byonna yabikola, Mungu n'amumma hidaaya, naye yakola byonna ebisoboka. Bwe baali mu hiswaru eyo, bwe baali mu boycott eyo, baafuna ebizibu ebitagambika, kubanga tugambye tebaagulanga kintu kyonna, tebabakkirizanga kubagulako kintu kyonna wadde nabo okubatunza. Era Abu Jahal bwe yalabanga caravans ez'ebyamaguzi ez'obusuubuzi nga zizze mu Makka, yagezangako nnyo zitangira okutuuka mu kifo ekyo, nga waakiri byonna abigula n'ayongeza ebbeeyi, ebyamaguzi byonna, naye nga tebigenzeewa, nga tebigenze mu basiraamu mu hiswaro eri. Embeera yabanyiga, abaana ne bafa, n'abakyala bwe batyo ne balwala emyaka egyo 3, kubanga bayingira mu mwaka gwa 7 bavaamu mwaka gwa 10. Saad bin Abi Waqas, omusajja gwe tugambye gwe baakwata ne bamugaana okudduka, atunyumiza incident emu nga bali mu kkomera eryo. Agamba nti okumanya enjala yatuluma, twalya buli kikoola ekyali ku muti ne tubimalako, ne basima emirandira gy'emiti nagyo ne bagirya. Kwegamba buli ke balabako nga bakalya, baali ensolo ze bagenda nazo ne batuuka n'okulya amaliba gaazo. Nga bali ensolo ne bateekaawo eddiba, naye ekiseera kyatuuka nga n'eddiba balina ddirya. Saad bin Abi Waqqas atunyumiza, agamba nti lumu
yeebakanga enjala emuluma, amaze ennaku eziwera talina kyalya. Ekiro awulira enjala eganye, tatereera, olubuto terutereera. Bw'azuukuka ekiro okugenda okumala ekyetaago okufuka, yatambulamu akabanga n'agenda mu nzikiza. Aba afuka bw'ati, awulira omusulo gwe gugwa ku kintu kikola sound, tugambe nga bw'onaafuka ku kikoola oba ku ddiba. So Saadi bwe yawulira omusulo gwe nga gugwa ku kintu, kitegeeza kiri si kyabu, tegugwa ku ttaka, yamanya nti omusulo gwe teguyiika ku ttaka. Bw'amala okufuka akwatakwata wabadde afuka, n'akwata agenda okulaba, agenda okuwulira ng'akutte ku ddiba, tamanyi ddiba lyali lyaki. Bw'akwata eddiba eri, bw'amala okulifukira alikwata agenda alinaazaako, lyava okufukira. Bw'alinaazaako agamba nagenda nenkuma omuliro nenkalirira eddiba eryo, nendirya nenywerako amazzi. Ozamu yaba embeera gye yabatuuse, eddiba lyafuseeko limututte ennaku, n'alikalirira n'alinywerako amazzi, agamba ekyo kyantwaza ennaku 3. Eddiba lye nalya lyantwaza ennaku 3 nga ndi kalekale. So kikulaga extent y'obulumi n'obuzito bwe baayitamu. Kyaviirako nga bwe tugambye abaana bangi okufa n'abasajja abakulu okufa nga bali mu hiswaro eryo. Naye nga bwe bagamba nti 10 terikyawa omu, mu Bakuraish abataali basiraamu mulimu abasajja abebbiriranga ne baleeta kamere mu basiraamu nga si basiraamu. Lwaki? Mu kulumirirwa nga balaba kye baakola si kya buntu, ate era nga balinamu baganda baabwe abaali basiramuse. Mu basajja abo mwalimu Hakim bin Hizam. Hakim mumujjukira, twamwogerako, brother wa Khadija. Yali tannasiramuka, omusajja yasiramuka eri luvannyuma baada fathu Makka. Hakim brother wa Khadija, mwannyina ali mu komera nebba Muhammad. Kati oyo omusajja yali mugagga nga bwe twalaba yasuubulanga abaddu n'aleeta ebyamaguzi. Kati omusajja oyo yabbiriranga n'abafuniranga kamere n'akayingiza mu kampu zaabwe babaako ekyokulya. Waliwo omusajja omulala gwe baayitanga Amr bin Hisham. Amr bin Hisham naye omu ku basajja abataali basiraamu eyabbiriranga ebyokulya n'ebyokweyambisa n'abiyingiza mu basiraamu ne beeyambanga mu ngeri eyo. So bwe batyo bwe baasavayivinga mu myaka emizibu egyo. Naye ekiseera kituuka nga watambudde emyaka 3, kubanga bwe bawandiika ekiwandiiko kino bakitwala mu Kaaba ne bakiteeka mu nsonda y'Ekaaba ne bakiwanika. Abanene mu Bawarabu bagamba nti bano twabasibye era n'ekiwandiiko okulaga nti kituufu kitukuvu tukitadde na mu nnyumba ya Katonda mu Kaaba. Baba bali awo mu myaka 3 egyo nga giweddeko, Nabbi sallallahu alayhi wasallam aloota ekirooto. Bw'aloota ekirooto akibuulirako taata w'omuto Abu Talib ku makya. Omugamba, taata naloose nga ekiwandiiko Abakuraishi kye baawandiika ne bateeka mu Kaaba enkuyege zaakiridde oba zaakirya, nga kyonna kyaggwawo kisigazaako kagambo kamu, bisimika rahma, akaatandika keekoka, naye no wansi yonna enkuyege zaakalidde. Ate mu kiseera kyekimu abasajja bano betugambye abaayambangako okutwala emmere mu basiraamu baatuuka ne bawulira ennaku ku bannaabwe abafiira obwereere olw'eddiini, beekolamu omulimu. N'omusajja omulala omunene gwe tutakoonyeko ye Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi teyali musajja musiraamu era yafa si musiraamu. Bano ababiri baasiramuka, Hakim yasiramuka ne Amr bin Hisham baasiramuka oluvannyuma. Naye Mut'im bin Adi oyo akyakola ebirala ebirungi bingi ku basiraamu ne ku nabbi, naye teyasiramuka. Y'omu ku baatwalanga emmere, yali musajja munene mu Makka. Batandika okwekugunga abasajja abataano, baali abasajja 5 mu batali basiraamu nga bakulembeddwa Amr bin Hisham oyo gwe tulabye. Yagendanga mu banne bwe yategeera nti baalumirwa abasiraamu okubasiba. Yagenda ewa Hakim gwe tulabye n'amugamba nti tusobola tutya okubeera wano ne tweyagala ffe ne tunywa ne tulya nga baganda baffe bakitaffe
bakoddomi baffe bali eri baffe enjala, tusobola okuwangala ne tutereera mu mbeera eyo? Hakimu kwe kumugamba nze naakola ki? Omusajja omu ndi omu, nina ekyamaanyi kyenyinza okukola. Amunu kwe kumugamba toli wekka, nange tuli babiri. Kati Hakimu kwe kugamba affe ababiri tunaakola ki? Ne baleeta ekiteeso tugende tupererezeeyo abalala. Ne bagenda ewa Mutim bun Adi, ne bagenda n'omusajja omulala, ne bawera abasajja 5. Si basiraamu naye baagala okulaba nti kino Abakuraishi kye baakola bakimenyawo. Bwe bawera abasajja 5 ate bonna baali influential mu Makka, baali bagagga, bagenda ku Kaaba ne balangirira. Tulangirira obutakkaanya bwaffe n'Abakuraishi kye baakola, okusibira baganda baffe ne bannaffe mu luwonvu eri mu kkomera emyaka kati 3 baffe enjala, ffe tuli eno tweyagala, si kya buntu. Mu kwegugunga okwo oba mu ddoboozi eryo ery'abasajja 5 baafuna ababeegattako abatali basiraamu nga bawakanya ekiwandiiko ekyo. Era Abu Jahali avaayo ayambalira abasajja bano abagamba, mulimba naye munaawakana tetujja kukola ki? Tetujja kubajjayo mu kkomera. Baba bali awo nga n'Abu Talib atuuse, yali baamusiba nabo naye nga omusajja wa kitiibwa bamukkiriza okujja. Bw'ajja atuukirira abakulu abanene mu Bakuraishi abagamba, mutabani wange yaŋŋambye okumanya mwawandiika ekiwandiiko eky'obulyazaamaanya, mugende mukebere n'enkuyegeza kirya dda. Era abagamba nti bwe kibanga bwe kiri, fact baamugamba Abuja, bwe kibanga mutabani we kyeyagambye bwe kiri, tujja bajjayo mu kkomera. Bayingira Kaaba bagenda okukebera akasanduuke mwe baateeka ekiwandiiko nga hakkan enkuyegeza kirya. Kyonna nga wasigaddeyo kagambo kamu, bismika rahma, nga Nabbi bwe yagambye kitaawe. Era bano abaali beegugunze ne bagamba, mulaba okumanya kyali kya bulyazaamaanya n'enkuyegeza kiridde. So mu mwaka ogw'ekkumi bwe bati abasiraamu bwe baasobola okuvaayo mu Hiswar nga bagimazeemu emyaka 3 mu buzibu obw'amaanyi, mu njala ey'amaanyi, bangi baafiirayo, bangi ne banafiirayo. So mwaka ogw'ekkumi bamaze mu kkomera emyaka 3, tegyali myangu. Bwe bavaayo, Abu Talib omusajja wattu yali akaddiye nga n'okunafuwanafuye nga n'obulwadde bumugonzezza. Jjukira musajja mukadde, myaka 87, era tewaayita bbanga ddene, ebyafaayo bigamba waayita emyezi nga 6 Abu Talib n'afa. Bw'afa yakuba nnyo ekkonde Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Jjukira taata waavudde naye kuva ku myaka emeka? 8. Ku myaka 8 paka kati Nabbi ali ku myaka emeka? Abadde bagoberera ali ku myaka 5, kubanga bagenda mu Hiswar paka omwaka ogw'ekkumi. So emyaka 5 bw'omuntu gwewangadde naye kuva ku myaka 8 paka myaka 5, tulaba nti aba olina athar ta'thir nene ku ye, aba oba olina bond. So Nabbi okufa kwa taata we oyo omuto kwamukuba wala nnyo, kwamuyisa bubi. Era yanyolwa. Bw'anyolwa n'agamba nti la astaghfiranna laka, nja kusaba Katonda akusonyiwe, sijja kulekayo kusaba Katonda akusonyiwe okuggyako nga ŋŋaaniddwa. Era Nabbi yasabiranga kitaawe, n'amusabiranga paka etteeka we lyamukkako ne limugamba nti toteekeddwa kusabira batali basiraamu, n'akireka. In fact bw'afa Ali radiyallahu anhu yajja yabikira Nabbi. Jjukira Abu Talib yazaala Ali, amugamba muzeeyi afudde. Nabbi amugamba, gwe Ali funa ne baganda wo mugende muziike muzeeyi, nenze sijja kuziika. So Nabbi teyeetaba mu kuziika Abu Talib, naye yalagira abaana be nga bakulembeddwa Ali bakole ki. Naye nga tannafa Abu Talib, Nabbi yagezaako, yakola kaweefube okulaba nga omusajja ono asiramuka. Mu bulwadde nga bumulumye yagendanga ewuwe n'amugamba, kul kalimatan uhajju biha inda Allah, uhajjuka bika inda Allah, nti yogera ekigambo kimu oba oli awo kye naasinzirako okusabira Allah akusonyiwe. Gwegamba bugambi la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah, kigambo eki
n'amubeerako naye buli we yavangayo Muhammad nga Bakuraishi nabo bagenda batali basiraamu namugamba Muhammad tokkiriza bigambo bya mutabani wo, okkiriza okuva ku ddiini y'abajjajjaabo, okkiriza okuva ku bitiibwa byo. So Abu Talib musajja wattu teyasobola kwogera kigambo kya shahada, bw'atyo n'agenda. Tewaayita bbanga ddene ne Khadija n'afa. Jjukira bonna babadde mu lusenyeeri, bakulu mu myaka, obulwadde bubagonzezza. Mu mwezi gwe gumu Khadija n'afa. Ate n'oyo n'ayongera eddibu n'obulumi ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jjukira be bantu ababiri abaamubeererangawo. Abu Talib yamubeererawo mu kumutaasa ku banene bali, Khadija yamubeererawo ku nsonga naddala ez'emmaali ez'essente. Kati Abu Talib afudde ne Khadija afudde. Mu mwaka gwe ogwo ogw'ekkumi ne baguyita Aamul Huzun, banna taarikh baguyita omwaka ogw'ennaku. Ogw'ennaku olw'okuba nti ezimu ku nsonga Nabbi afiiriddwa abantu be abanene ab'amaanyi babiri ate bamuyamba mu daawa. Ate ogw'ennaku nti Abakuraishi baayongera mu jjiya mu kubonyaabonya abasiraamu. Kasita baategeera nti Abu Talib gwe tubadde tukwatibwa ensonyi, twalikwatibwamu akafansonyi, agenze, ne Khadija kubanga yali bwakitiibwa naye agenze, kakati katwekole kye twagala ku basiraamu bajja kitegeera. Era baayongeramu okubonyaabonya okw'amaanyi ku basiraamu. Nabbi agenda okulaba ng'embeera yeeyongedde okwonooneka, n'asalawo ave mu Makka agende Taif. So omulundi ogujja inshallah tugenda kulaba embeera nga yeeyongedde okwonoonekera abasiraamu, ne Nabbi kennyini abadde bamuyambako bafudde. Abakuraishi bakola nga bwe baagala, yasalawo yebbirire agende mu kibuga ekyaddako ekirala ekinene bakiyita Taif. Taif kibuga wawanvuko, waliwo ka distance okuva mu Makka ogende Taif. Bye bimu ku bibuga ebyali ebinene eby'Abawarabu, Makka ne Taif. Nga tonnaleeta Madina eri warako, ate eyo yalimu Abayudaaya, naye mu bibuga ebyalimu Abawarabu asli, Makka ne Taif. So inshallah tujja kulaba Nabbi agenda atya Taif, era baamwaniriza batya, era yasangayo yamalayo bbanga ki n'ebyamutuukako inshallah. So tusenvudde tuli mwaka gwa 10. Omwaka ogwo gwe-10 tusigazaayo emyaka 3 nga Nabbi akyali mu Makka, era ebyalimu bingi obaolyawo tujja bimaliza omulundi oguddako, ate tugende e Madina inshallah nga tutandise okubala omwaka ogusooka hijiri. E Makka yamala emyaka 13, so tukyali mu mwaka gwa 10. Bw'atyo Nabbi sallam bw'atambuza daawa n'abasiraamu mu bugubi, mu buzibu, mu buzito. Meanwhile bano bali eno n'abali Habasha batambuza obusiraamu bwabwe. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha